Sebo kiri kitya? So tuli bulungi mukama wange. Bagamba Kinkuladi. Wano wewa? So wano wa Tom Shoe Center. Kuwo Masaka City. Yes mukama wange. Kino kizimbe kikyoliko? Kizimbe bakiyita Buddu Plaza. Buddu Plaza. Tuli waggulu, tuli wansi? Tuli ku level esooka. Tuli ku tuyita basement. Mukama wange. Omuntu omulagirira otya azze ku Buddu Plaza? Omuntu wajja ku kizimbe ekya Buddu Plaza kiri mu kibuga wakati Masaka. Then otuuka mu kibuga ekizimbe kya Buddu Plaza ekizimbe ekisinga obunene mu Masaka tusangibwa mu basement. So emiryango mingi giyingira era ebipande bingi ebiragira ku Tom Shoe Center. Biki by'otunda? So mukama wange tusuubuza okusingira ddala engatto eza buli kika, eza buli sexy, mwana, omukyala, n'omusajja, bonna sexy zonna tuzitunda mukama wange. Era tuzisuubuza n'okulamukamukamu. Okusingira ddala tusuubuza era abakama baffe abasuubuzi batwettanidde nnyo era batufunyeemu naffe tubafunyeemu. Olw'ensonga tutunda ebbeeyi eya wansi nabo ne bagenda ne batunda ate ne bafunamu nnyo. Abantu tobaseera? Ono yennyini mukama wange naye musuubuzi era azze n'atwala ebintu ebiwerako era bbeeyi ajanirize era agifunamu naye atuweera obujulizi. Abali ewala okola zi delivery nyinza okuba ndi Sembabule gyendi yonna? Mukama wange delivery tuzikola lwansonga nti nno technology yatwejjunulya mu ggwanga naddala affe abavubuka tusobola mukozesa masimu okusuubulira ku ssimu ensere ne zijja n'ebintu ne bigenda ensonga tuba twesigaŋŋana tetuli mu mbeera ya bufere. Abakwagala bayinza kufuna ku nnamba ki ey'essimu? Namba eri 0759 42 86 36. Namba eri ku WhatsApp era eri ne ku TikTok zonna oba otusanga. Ku TikTok okozesa linnya ki? TikTok nkozesa Kasasa Tom. Omulimu gw'engatto guno gutandika ddi naye? Engatto okutwaliza wamu ndowooza tubale 2 mmeka? Tubale 2. So duko twatandika 2 after COVID. 2 mmeka? 2019 22. 20 nga weddemu yenna. 2020. Naye nga twali tuzirimu naye nga tuli mu mbeera eri esookerwako ey'okunoonya kapito ey'okwiriba era gye twava tusooka tufuna akasente tukola edduuka. Kusoomooza ki kosanze mulimu guno ogw'engatto mu Masaka muno? Kusoomooza ko kubeerawo nti n'emisolo mingi, transport mungi, expense nyingi, amasannyalaze byonna ebyo nti lwansonga nti omuntu anyigirizibwa olw'ekyo nti emisolo gitukwatako tulina ogisasula ne gitufuula ebintu by'ebbeeyi ne tutawaanyamukko naye era ezo challenge tusobola ozirwanisa ntwanga tutaki. Bannamasaka naye engatto bazigula? Masaka engatto bazitwala tuzibawa ku bbeeyi awansi babitwalira ddala mu bungi. Bakasitoma bubaka ki bw'oyinza obbawa? Kasitoma ngenda kusookera ddala bakasitoma nga obbeebaza olw'otuwa chance ne bajja nga batunoonya ne batusuubulako era ne batwesinga ne baawukana ku maduuka gonna ne basaba bajje wa Tom Shoe Center. Bajja ne batuwagira ekyo ekisinga ndowooza obulungi omu kyandibadde yeetaaga era mbasuubiza okubaweereza obwesigaŋŋane ebbanga eritali liri akati paka nga tutambula nabo okulaba nga ffenna twekulaakulanya batugyamu omuntu ow'amaanyi gwe yandibadde ayagala abeere. Sseruganda ate ggwe giri gitya? Kitambula bulungi taata. Naawe oli musuubuzi? Nsuubula wano ku Tom Shoe Center. Bakuyisaani? Bampita Medi Shoe Center. Nga gw'oviiridde wa? Nze nva Kato Kinywa Mazzi.
kiri luddawo ekyo kiri ng'okunta Matete nodda ku katale eyo gy'osanga akatwe ekinywa amazzi yeffe ba Made Shoe Center. Emmali ogijja Masaka? Emmali tugijja wano ku Tom Shoe Center. Omuntu yenna ayagala emmali eyalayisa era ng'oyagala okufuna amagoba ansa ye Tom Shoe Center. Va gy'obadde oli nga bakubba nga bakuwanika amagoba ag'amaanyi ogende ewa Tom Shoe Center ku Buddu Plaza mu basement yayina emmali ku layisi. Buli mali yonna agiyina ku bbeeyi yo. Delivery amukola.